be banoonya abaali bakoze ebyo kati bwe bankwata ne bampisa bubi ne bantokyalinga nga bambuuza abo abaali baleesera bambuuza abo abaali baleesesi kati saayina mbeera yonna kuba nali sina kimanyi kigenda mu maaso nze bankubanga simanyi kigenda mu maaso paka okutuukayo bakwata kwabo abamu bonna era ne mmalayo wiikusi 2 munda bonna baamala obakwata nze ne banta ne baŋŋamba sina musango ne baamala noonyereza ku zikamera kuba zaali zibalabye nga badduka abavubuka batta omuntu eyo nga tukyali Abu Dhabi kubaali bamanyi bonna ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka ate essimu ye bagireeta ewange ewaka essimu yo bagireeta ewaka lwaki essimu ye omufugo batta bagireeta bati ewaka wo waali bwoti ewange waali ngaabo bannayuganda nga bakuŋŋaanirawo nga bangi kuba bwe nali nkolera emirimu ng'ate abantu bamanyi nnyo kakati we bagireeta ewange ewaka ekyayamba nze yagifuna bagiteeka mu shulaaka mu bugundi bw'engatto kati abantu abaalinga bajja ewange tebagiraba nze yagiraba kati kwe nagiraba n'engironda nga njagala omuyindi bamuttirawa omuyindi bamuttira walako bayita newe wali osula kuba nze nali ku 17 ate ye bamuttira ku 25 kati bamuttira wala ng'agenda emusafa nga baagala mubbako sente sente zaabalema okumubbako ne bakwata bamunyiga obulago nga baagala okumuggyako sente bamugya mu ATM kati n'abasomeranga basomera pini nga nfu naye bwe yabasomeranga nga badduka ku Mushirifu mall ku ATM kati kamera wona zaalinga zibalaba bulungi kabe wa embassy ennyini tajja ayinza obutasobola kukulaba tebasobola nze kati gameze fabamu nze nali mukomera nali abantu bamanyeri nze abantu bajjanga nina omuntu buli lunaku yakeeranga ng'okujja olowooza ti ayinza okundaba paka we naba mukomera nga tandabyeko ne vidiyo zonna yazikwata nagamba nzize leero nzize nkedde nzize buno ziregera amakomera agalinga ag'omufirimu ago gwera omusajja n'abeera muri bwati mu kasengeke kati baali bakoze eki fe baateka mu decorative kakunyumika gambe nti abasajja bwe baatulaba bwe bajjanga ne bambuza musango ki abamanyi ne bagamba nti awo yali kugwa mada bandekera obutanda bwali busatu nga bonna bukalu bukwetolodde nga bukalu nga buli mupya yenna ajja bamusongera you see the other black there yes mada nga bambasula na wansi eri naye nga tebagala kuneerinaanya otegere kiyinza kugamba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi. Abalabako ku muganda wange ono mbadde mwebuuza yalagawa ono ye Yasin gwe nakolanga naye programs ez'enjawulo ebiseera bya maama Kasumba we yakaabira amaziga nga Kasumba bamusibye. Nakola naye programs nnyingi nnyo. Ababeera Abu Dhabi awo Yasin mumujjukira. Yali mu sikando y'abavubuka abaali bato omuyindi ate ne bamusiba mu kkomera. Tulina Yasin ndowooza amaze omwezi nga mulamba ng'akubira essimu nga mulwadde nnyo ekisusse ekigenze ewala bwe yatugamba nti kansa amuluma nze nalowooza nti byali byakusaaga naye wenjogerera n'essaawa y'akaakati amaaso gatandise okuziba nkomyewo era nate okubeera nga muteekako ku channel yange ate awulira mboozi ye obeere nga ogiwulira olunaku olwaleero mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga oba oli mupya nga akagamba ako ka subscribe okubeera nga otweyungako kansuubire nti anaasobola okwogera Yasin assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ngulabye n'obulwadde obulwadde bunnuma nga kati bukyannuma naye nga alhamdulillah obulamu buli mpolampola gwe nasemba okuwuliza wali eddoboozi nga terivaayo ate ng'oŋŋamba yegwe Yasin mukisa nga sibitegeera ate nga n'ennamba mpya namba yali yavaako simu baali bagibba eri gye wali omanyi naye nambeera mu bulamu nga si bulungi kati buzibu ki bino byatandika ddi byatandika okuva bwe nafuna embeera eyo okulwala
kuba bwe nakomawo njukira nakomawo ng'obulamu bwange si bulungi nga ndi mulwadde naye era nga ngezaako okwejjanjaba mu ngeri y'ekiprivate. Obulwadde bwava ku ki? Bwava eyo mukomera gye bakusibira? Era entandikwa yange obulwadde bulaga gye bwava n'ebintu bye bampaako nga ndi Abu Dhabi eyo. Obutwa? Kale kati atulaba olunaku olwaleero onansonyiwa kuvuza sipiidi yadde oli mulwadde. Tuzzeeyo emabegaawo we bakusibira akulaba omulundi ogusooka ajje ng'apiikinga paka kati ng'oli mulwadde. Abavubuka batta omuntu eyo nga tukyali Abu Dhabi kuba baali bamumanyi bonna ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka. Kati essimu ye bagireeta ewange ewaka. Essimu yo bagireeta ewaka lwaki? Essimu ye omufugo batta. Bagireeta bati ewaka wo waali bw'oki? Ewange waali ng'abo Bannayuganda nga bakuŋŋaanirawo nga bangi kuba bwe nali nkolera emirimu ng'ate abantu bamumanyi nnyo. Kati we bagireeta ewange ewaka ekyayamba nze yagifuna bagiteeka mu shulaaka mu bugundi bw'engatto. Kati abantu abaalinga bajja ewange tebagiraba, nze yagiraba. Kati bwe nagiraba ne ngironda nga njagala kumanya ani nnyiniyo nze nga ndowooza. Terabika bano abavubuka abajja ne bakola ki? Ne bajja ewange abantu kwe kuli yagisuula naye nga si bwe kyali. Saamanya nti yali ya muntu gwe baali basse nga baagala muggyako ssente. Tiwayitawo ebbanga ne nkuba essimu nga njagala kumanya nnyiniyo Saidi nankwata. Naye buli ajjange waka namugamba nalonze n'essimu naye simanya ani nnyiniyo. Ne bagezaako okuŋŋamba lwaki tewagigabye, lwaki tewakoze eki. Kati bwe nakuba Saidi ne mmulagirira ewaka naye saamanya nti yali Saidi. Then najja bwe bajja okundaba ne bankwata bukwasi kuba baali balina be banoonya baali bakoze ebyo. Kati bwe bankwata ne bampisa bubi ne bantokyalinga nga bambuuza abo abaali baleesera bambuuza abo abaali baleese essimu. Kati saayina mbeera yonna kuba nali sina kyemmanyi kigenda mu maaso, nze bankubanga simanyi kigenda mu maaso paka okutuukayo baakwata ku abo abamu bonna era ne mmalayo wiikusi 2 munda. Bonna baamala obakwata nze ne banta ne baŋŋamba sina musango ne baamala noonyereza ku zikamera kuba zaali zibalabye nga badduka. Omuyindi bamuttirawa? Omuyindi bamuttira walako bayita newe wali osula? Kuba nze nali ku 9 nali ku 17 ate ye bamuttira ku 25. Kati bamuttira wala ng'agenda e Musafa nga baagala mubbako ssente. Ssente zaabalema okumubbako ne bakwata bamunyiga obulago nga baagala okumuggyako ssente bamugya mu ATM. Kati n'abasomera nga basomera pini nga nfu naye bwe yabasomeranga nga badduka ku Mushirifu mall ku ATM. Kati kamera wonna zaalinga zibalaba. Ng'omu kati buli yatuuka nga wenandiga mu pini nga nfu ng'agamba ono ndi pini ekoze eki. Kati ng'ono ye alabika alowooza oli ayagala mubba namugamba jangu naawe nkole ki onyigenze ngende ndabe ne baddamu ne banyiga. Kati ono yasembayo okunyiga yagenda olaba mbu ng'omusajja akoze eki amaanyi gamuwedde ng'agudde. Kwaffe baatugamba mu kkomera baali baagala kumukanga mu bukanzi naye nebikola ki ne biyitirayo. So engeri gye bantu kyalinga yali y'amaanyi nga wamanyi nga tofuna nkombeera eyo yonna mu bulamu bwo. Ndowooza bwebimu ku bye byavaako embeera eno ate n'ebintu bye bampeera Abu Dhabi eyo embeera yange okutandika okukyankalana. Obulamu nava ebweru eyo nga sikyabusobola nga nalwala nnyo. Era ebbanga linali manyi nti n'okuwona nja kuwona naye Mungu akyansaasidde siba mu ddwaliro. Maaso kati gagenda g'amaaso eno terikyalabirako ddala wadde kuleka lino liriramu akatonotono. So embeera bwetyo bweri mukwano. Yasin, I'm so heartbroken.
I'm very heartbroken badde sikyakulaba ku TikTok nga neebuuza esimu giweerezaako message teri agiddamu laba Allah wansaasira nenfuna waliwo enamba ebeera ku TikTok oweereza message eddamu ngenda okulaba nga kuliko eyasindikako message olwaleero ng'eriko Yasin Mukisa ngenda okukebera ku muntu akwasaganya enamba eyo nga kuliko obubaka bwewalekako ng'owandiiseeko n'ennamba ya muganda nti gwe ng'otaddeko n'ebifaananyi byo nenjikubako essimu era nzigiddewo misinde ndabe buzibu kyobutuuseeko kati nze we waŋŋamba nti mu butu Abannayuganda abataatulabaayo mu myaka egiwedde emabega asobola obbadizaayo omwami ono yanyumya emboozi ye yonna ey'ekkomera era bwemala puroguramu eno ngenda kuteeramu emboozi eyo girabe bulungi era bwe yamala okunyumya emboozi ye yonna ey'ekkomera yamala n'addamu n'atunyumiza engeri Abannayuganda mu Abu Dhabi gye baamuwaamu obutwa obwamuviirako obulwadde paka kati yes nze nali mulaba nga mulamu naye ye ng'agamba nti ali ku treatment saategeera nti oba oli awo treatment yatabuka n'etabukira ddala obulwadde ne bweyongera paka kati wano wamutulabye mugenda kunzikiriza mbateremu emboozi ya Yasin okuviira ddala emabega ojje ng'ofolowinga obulamu bwe paka kati so kati baabasawo bagamba nti ddala kiki ekituufu ekikuluma kati abasawo mu kusooka okyalina blood cancer leukemia era banzijako bone marrow ekibadde ekindeese ebbanga newe nakubirako kuba message zewalaba nga ndi mulago mu ddwaliro bansiibudde jjo naye nga results zakebedde nga balina okuzongerayo India bakakasize eddala balabe obulwadde ki kuba kati eddagala teriri akirespondinga ate nga nyongera kulwala ogani zigenda zifa tola azitta kimu ku kimu amaaso gatandise ozziba kakati doctors ne baŋŋamba nti bagenda kwongerayo results zange India lwakwabadde baŋŋambye neetaaga okuba nga nawo ku ssente ezikola ki ezigenda kubanga nejjanjabidde mu private ebbanga ddene sente zenkozesa okusobola okulaba nga nfuna eddagala lya bbeeyi kati buli mwezi okozesa ssente mmeka ezeeri eddagala badde nkozesa miliyoni 3 omwezi that's a lot of money toolye totambule era nga ate kuliko n'ebirala kuba kati obalamu waliwo n'ebirala ebijja nga si lwa bulwadde obwo bwokka waliwo ebirwadde ebirala ebikweyongeramu ng'olina eddagala olina okugula nga ate si eryo ne bagamba nti ate kyusaamu wano ate funayo kano ng'olina okukyusa so kati okukubira okugamba embeera nga ennyiize ndaba nga nyongera okuggwawo obuggwe so bulamu si bwangu wadde bulamu si bwangu tutambula naye nga mbeera mbadde wansi okumala ebbanga ddene ng'abantu tebamanyi nange mbadde simanyi sijja kulimba ndi mu mbeera nagamba ne muganda wange oyo nga tukola lulimi malevu ne mugamba Yasin yambulako nakolanga ne Yasin ne tukola program naye nga bantu bambuuza Yasin yalaga wanga simanyi beeno ng'obulamu si bwangu bulamu bunyize nnyo so enaali eyo nsaba nnyambe oba nsabireko oba nteekamu dduwaaki nsobole okuzza obulamu era bansiibudde ejjo emulago nzirayo ku Mande then banneekebejjemu then male nzireyo nga 21 era emulago kati by'ebyokugenda e India bimalawo ssente nga mmeka ssente tebaazingambye bulungi naye bo baŋŋambye nti making sure like obulamu buleme kubanga bukola ki nga buggwawo kati eno treatment yo bakugamba nti einako weesobola okutuusa mu bulamu treatment erina weesobola okuntuusa aziro nga azimbangi nyiikiridde ate ng'ekuziba amaaso kati baganya bagenda kukyusamu ekyanteesezza ne bagamba nsooke nkomeyo waka balabe ki ekireetera ddala okuba nga ntandise okuba nga nkyuka then ekinzizaayo ku Mande kukakasiza ddala balabe treatment gye bayinza okugira nga bampanga embeezabeezaawo
so bwebwa obulamu bwempitamu mukwano. Kati singa waba waliyo omuntu ayagala okukuyamba akola atya? Ayita ku nnamba kyeyesimu. Omuntu yenna asobola okunyamba saba ng'oli asobola ng'akwatiddwako enamba asobola ogisoma nabo nga basobola okunyamba mu mbeera yonna kuba kyeneetaga kulaba nga ntereeza bulamu. Manyi siri nnyo omuntu asabiriza nti nno wakino naye obulamu buba butuuse kukola basaali bwenti. Wenna oli wa yero kitegeeza nti nnamu embeera okunda mu kibumba bankebera sobola okuleeta empapula zange sobola ozituma n'ozirabako olabe oganisibwa engeri gye zaayonooneka. Size zino ze wasindikako eno ennamba? Ze nakuweerezaako ezo ze walaba kyengeri obulamu gye baorganiza engeri gye zigenda zifaamu kati eyo embeera gye mpitamu. Banaye Yasin kakusabire Allah akusaasire ya Rabbi kuba ate bwe bijjamu ebya organiza okufa kiba kituuse wala nnyo. So embeera bwetyo bweri mukwano gwange. Kale kati abantu basomere ku nnamba yenna n'abeera asobodde okukuyamba oba oli awo okontributinga ku treatment ey'omwezi oba kubaako kyonna nekyayamba kukolerayo shopping kusasulirayo nyumba kubanga kasa toli mu position ekola right now. Era maze ebbanga ddene ade nga sikola tolina omumanya ebbanga ddene nnyo nnyo. Nze nagamba oyo muganda wange ne mugamba nange Yasin yaddayo mu Abu Dhabi. Obulamu nga sikyasobola obulamu tebukyasobola komanyi ndi musajja mupambanyi naye obulamu bwankunoonya nga sikufuna obulamu bwagaana. Nze gwolaba mbadde sobola kutambula kuva wano nawali ng'omutima tegunnaba kukuba nga ntuulirawo wansi kugamba nga buli kimu okiraba kyakola ki kyalema. Natunda buli kyensobola kyonna okulaba ng'obulamu nejjanjaba okulwana ennyo okulaba nga mbeerawo. Naye nsaba abasobola okunnyamba ennamba yange eri 0750 09 08 28. Ereeta Yusufu Buluma. Emanyi ereeta Yusufu Buluma. Nambe n'abasobola okunnyamba mu mbeera yonna kubanga obulamu bwakyuka tebuli nga luli. Mbeera yantabukako amaaso gagenda sikyalina kyenyinza kukola kisinga. Kale kankusabire Allah akutaase abatulaba mwezikirize mbateremu emboozi ya Yasin okuviira ddala bwe yagenda e Dubai yakomawo atya yenna yagimisinga okugiraba ojja kubeera ogyekenneenya bulungi nnyo ddala ng'akyalimu agaseka. Tukoze programs nyingi nnyo ez'enjawulo ne Yasin. Twayogeranga ku celebrity gossip nnyo 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 ebbanga neddene kumpi omwaka nga mulamba ne Yasin. Naye ebintu by'obulamu byewuunyisa kineewuunyisa okulaba nti Yasin essaawa eyo amaaso tegalabirako ddala. Oh my God. Kale munzikirize mbasiibule sigenda kubanga mbalesa yenze ekikemo bya Hadija Kimuzi. Assalamu alaikum.